Eby'Abaleevi essuula 26. Temwekoleranga bifaananyi so temwesimbiranga kifaananyi kyole newankubadde empagi so temuteekanga mu nsi yammwe jjinja lyonna eririko enjola okulivuunamiranga kubanga nze Mukama Katonda wammwe. Mwekuumanga ssabbiiti zange ne mussangamu ekitiibwa awatukuvu wange nze Mukama. Bwe munaatambuliranga mu mateeka gange ne mwekuumanga ebiragiro byange ne mubikola, kale naawanga enkuba yammwe mu ntuuko zaayo, n'ensi eneerabanga ekyengera kyayo, n'emiti egy'omu nnimiro ginaabalanga ebibala byagyo, n'okuwula kwammwe kunaatuukanga ku kunoga zabbibu, n'okunoga kunaatuukanga mu biro eby'okusigiramu. Era munaalyanga emigaati gyammwe okukkuta ne mutuula mu nsi yammwe mirembe. Nange nnaawanga emirembe mu nsi, era munaagalamiranga so tewaabenga anaabatiisanga. Era ndimalawo ensolo embi mu nsi, so n'ekitala tekiyitenga mu nsi yammwe. Nammwe munaagobanga abalabe bammwe, era banaagwanga mu maaso gammwe n'ekitala. Era 5 ku mmwe banaagobanga 10, n'ekikumi ku mmwe banaagobanga 10, n'abalabe bammwe banaagwanga mu maaso gammwe n'ekitala. Era n'abassangako omwoyo ne mbaliisa ne mbaaza. Era nnaanywezanga endagaano yange mu mmwe. Olw'ekkumi, era munaalyanga ku byaterekebwa edda ebyaludde, era munaafulumyanga eby'edda olw'ebijja. Era nnaateekanga ennyumba yange mu mmwe, n'obulamu bwange tebubakyawenga. Era nnaatambuliranga mu mmwe, ne mbeera Katonda wammwe, nammwe munaabanga bantu bange. Nze Mukama Katonda wammwe eyabaggya mu nsi ey'e Misiri muleme okuba abaddu baabwe. Era mmenye ebisiba eby'ekikoligo kyammwe, era mbatambuza mmwe nga mwesimbye. Naye bwe mutambulirenga ne mutakola biragiro bino byonna, era bwe munaagaananga amateeka gange, n'obulamu bwammwe bunaakyawanga emisango gyange, n'obutakola ne mutakolanga biragiro byange byonna, naye ne muleka endagaano yange, 16 nange nnaabakolanga bwe nti: naalagiranga entiisa okubeera ku mmwe, akakono n'omusujja ebinaamalangamu amaaso, n'ebikoozimbi by'obulamu. Era munaasiigiranga busa ensigo zammwe, kubanga abalabe bammwe banaaziryanga. Era n'aboolekezanga amaaso gange, nammwe munaakubibwanga mu maaso g'abalabe bammwe ababakyawa be banaabafuganga. Era munaddukanga nga tewali agoba. Era n'ebyo byonna binaalemwanga okubampuliza. Kale ndyeyongera emirundi 7 okubabonereza olw'ebibi byammwe. 19. Era naamenyanga amalala ag'obuyinza bwammwe, era nnaafuulanga eggulu lyammwe okuba ng'ekyuma, n'ettaka lyammwe okuba ng'ekikomo. N'amaanyi gammwe ganaagenderanga busa, kubanga ensi yammwe tebalenga kyengera kyayo, so n'emiti egy'omu nsi tegiibalenga bibala byagyo. Era bwe munaatambuliranga mu kuyomba nange, bwe munaatambuliranga mu kuyomba nange ne mutampulira,
ndyeyongeranga emirundi 7 okubaleetako ebibonyoobonyo ng'ebibi byammwe bwe binaabanga 22. Era nnaasindikangamu mmwe ensolo ey'omu nsiko enaabanyagangako abaana bammwe era eneezikirizanga ebisibo byammwe era eneebakendeezanga n'amakubo gammwe ganaazikanga era n'ebyo binaalemwanga okubakomyawo gye ndi, naye mutambuliranga mu kuyomba nange. Kale nange naatambuliranga mu kuyomba nammwe era n'abakubanga emirundi 7 nze mwene olw'ebibi byammwe 25. Era nnaabaleetangako ekitala ekinaawalananga eggwanga ery'endagaano era munaakuŋŋaanyizibwanga wamu mu bibuga byammwe era naasindikanga kawumpuli ku mmwe era munaagabulwanga mu mukono gw'omulabe bwe nnaamenyanga omuggo gwammwe gw'omugaati. Abakazi 10 banaayokeranga emigaati gyammwe mu kabiga kamu era banazzanga nate emigaati gyammwe nga bagipimye mu minzaani era munaalyanga ne mutakuta. Era n'ebyo byonna bye binaalemwanga bwe binaalemwanga okubampuliza naye ne mutambuliranga mu kuyomba nange, kale naatambuliranga mu kuyomba nammwe mu kiruyi era n'ababonerezanga emirundi 7 olw'ebibi byammwe. Era munaalyanga ennyama y'abatabali bammwe n'ennyama y'abawala bammwe gye munaalyanga era naazikirizanga ebifo byammwe ebigulumivu n'ensuulira ddala ebifaananyi byammwe eby'enjuba n'ensuula emirambo gyammwe ku mirambo gy'ebifaananyi byammwe n'obulamu bwange bunaabakyawanga 31. Era naazisanga ebibuga byammwe era naafuulanga awatukuvu wammwe malungu so siiwulirenga lusu lwa kaloosa kammwe era naafuulanga ensi ddungu n'abalabe bammwe abagituulamu banaagyewuunyanga. Nammwe n'abasaasaanyanga mu mawanga ne nsowola ekitala okubagoberera n'ensi yammwe eneebanga ddungu n'ebibuga byammwe binaazikanga 34. Awo ensi n'eryokanga esanyukira ssabbiiti zaayo ennaku zonna zineezikiranga nammwe nga muli mu nsi y'abalabe bammwe. Awo ensi n'eryokanga ewummula n'essanyu n'esanyukira ssabbiiti zaayo ennaku zonna zeeneezikiranga eneewummulanga. Okuwummula okwo kwetabanga nakwo ku ssabbiiti zammwe nga mukyalimu. N'abo abanaasigalangawo ku mmwe naasindikanga obutabaamu mwoyo mu mutima gwabwe mu nsi z'abalabe baabwe n'eddoboozi ly'akasubi akamenyeka linaabagobanga era banaddukanga ng'omuntu bw'adduka ekitala era banaagwanga nga tewali agoba 37. Era balinaalinnyaagananga bokka na bokka nga badduka ekitala nga tewali agoba. So temuubenga na maanyi okuyimirira mu maaso g'abalabe bammwe era munazikiriranga mu mawanga n'ensi y'abalabe bammwe eneebalyanga. N'abo abanaasigalangawo ku mmwe banaakoozimbiranga mu butali butuukirivu bwabwe mu nsi z'abalabe bammwe
era ne mu butali butuukirivu bwa bajjajja baabwe mwe banaakoozimbiranga wamu nabo olwana era banaayatulanga obutali butuukirivu bwabwe n'obutali butuukirivu bwa bajjajja baabwe mu kusobya kwabwe kwe bansobyako era nga tebatambula nange ana mu lumu era nga kyennaava ntambulira nange mu kuyomba nabo ne mbaleeta mu nsi y'abalabe baabwe kubanga baatambuliranga mu kuyomba nange kale omutima gwabwe ogutali mukomole bwe gunaazitoowazibwanga kale ne bakkiriza okubonerezebwa kw'obutali butuukirivu bwabwe. 42 Awo ne ndyoka njijjukira endagaano yange gye nalagaana ne Yakobo era n'endagaano gye nalagaana ne Isaaka era n'endagaano gye nalagaana ne Ibulayimu. Najjukiranga ensi 43 era ensi banaagirekanga n'essanyu ssabbiiti zaayo ng'ekyaziise bo nga tebaliimu era banakkirizanga okubonezebwa kw'obutali butuukirivu bwabwe kubanga baagaana emisango gyange. Eyo y'ensonga n'obulamu bwabwe ne bukyawa amateeka gange. Era naye ebyo byonna nga bimaze okubaawo bwe banaabanga nga bali mu nsi y'abalabe baabwe siibagaanenga so siibakyawenga okubazikiririza ddala n'okuleka endagaano yange gye nalagaana nabo kubanga nze Mukama Katonda waabwe. 45 Ne najjukiranga ku lwabwe endagaano y'abajjajja baabwe be najja mu nsi y'e Misiri mu maaso g'amawanga ndyoke mbeerenga Katonda waabwe nze Mukama. Ago ge mateeka n'emisango n'ebiragiro Mukama bye yassaawo wakati we n'abaana ba Isirayiri ku lusozi Sinaayi n'omukono gwa Musa.